weewaawo sigenda kwesikulya kikunju okufaananako olukuku ali enjovu kubanga ekyamazima ebigambo maluma tegagwa mu kamwa ate nali nakibagamba dda nti galibeera mawuugulu ge galigenda okumbika bwemanga nkyali ku Ssengendo Nabulamu eno nga nkyatataganya abazitereza ku ntatizo ez'entawumba ngamba nga eyemazinga tennaba kummengeeza nkyali mulamu nkyasanga ngoma nja kufuuza n'okufaakuuza abantu abagazi b'olulimi Oluganda tusaliddwako ensiriba ntegeeza nti tuli ba mukisa kubanga sanze Hajati Mai ate nga mukyala wa Ffumbe muzukulu wa Lusinje bakka mu Busiro kale nga mu ngeri enjawulo asanyuse nnyo okusanga omuvubuka nga nze alwanirira olulimi ate nga ayagala nnyo olulimi lwe n'obuwangwa bwe ne kabaka we n'eggwanga lye Buganda era ngambye ebintu ebisinga okumuluma ennyo ye muntu okubanga avoola eggwanga lye avoola olulimi lwe avoola ekika kye avoola kabaka we awo bajja kufa naawe kale nno asazeewo nagamba mu puroguramu z'omusomesa mu Nabusiro ajja kuziteekangamu ku ssente nga siponsa oba gwe tuyita omusakirizi oba omuvujjirizi n'olwekyo puroguramu y'olwaleero tugikoledde wano wa maayi wano wennyini ku dduuka atunda gomas ebika byonna tugenda kuzinnyonnyola ajja kuzituwaamu ebika naye kasooke muleke yeyanjula nze mumanye era muntegera bulungi Musisi Bossa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kiya kimu kiwoowoola omunyagwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukeefu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu Ssengule 2022 kale Hajati Mai nkuwadde ekyanya ow'amalibu bagamba nti wannoga tandikira awo weyanjuleke abatulaba amanya agange nze Hajati Mai MMPTR anzaliwo omwami Hajali Sempala eyafa yebase Goloma Okota weewaawo ndi mukyala wa Ffumbe oli munnamawokota yes kati ffe tulina omanyize ndi munnabusiro era bwe tusanga munnamawokota tumubuuza nti emawokota gonja ayengera ngansibuka mu lunyiriri lwa Lentingu ekalagala abaffe yes nsanyuse nnyo okulaba Ssengule 2022 mazima kubanga mwana muvubuka muto kituufu naye n'abeera ng'asobola okukwataganya ebintu bya Buganda amazima kikusanyusiza nnyo kati nno n'ebitabo mbiwandiikira ddala kino kyolaba wano ekiyitibwa Olulasangeye eyo dictionary ya lulimi Luganda kino kyafuluma mwaka gwa 2021 kati bwe kyafuluma ate engule eyo bwe nagiwangula n'empandiika kino bakiyita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 nesikomaawo Buganda ngikoledde ebintu bingi era nkyakola olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mutebi nakyo nenkiwandiika n'empandiika kino kyekipya kyakafuluma bakiyita bassekabaka b'ensi muwawa kale nno olulimi Luganda lwentalaaza lwentambuza bwendaba abantu nga mwabaagala olulimi lwammwe luno Oluganda mulina engeri gye munzimba ne mumpa n'amaanyi bagamba enjala egawa mutwe kale nno mbafaananyako munanga akuwa embuubuuti ezannabuzaana kubanga nange mumpa amaanyi ng'omusomesa wammwe ow'olulimi Oluganda sinziira ku Lulasangeye ku YouTube ku TikTok ku Facebook ne ku WhatsApp yonna kale nno njagala okukwebaza njagala nga tetunaba kulandaganga naakulya ekimuli tusooke tubannyonnyolemuuko ku gomasi zino ez'enjawulo z'otunda kuba waliwo Mange Omumbejja bamuyita Namukaabya tabeera kuno abeera wala abeera USA ekitundu kyabiro bakiyita Minnesota angoberera nnyo ku YouTube ate ayagala Buganda Omumbejja oyo bamuyita Namukaabya Sandra era bw'anaakulaba gomesi zino ajja kusanyuka nnyo nga ozimunnyonnyolemu kukubika kubanga nziraba za njawulo ddala era ngenda kusaba mukyala ono ali ku kamera olwaleero tutambule na mukyala ku kamera olwaleero amannya Madam Mai yajoga bagamba waali nnyo atambuzeemuko ku kamera abalage ez'enjawulo kubanga mwembakoowola era mbayita mumuwagire kubanga asazeewo naye avujjirenga emirimu gino egy'olulimi Oluganda tunyonyolemuko gomesi zino zirimu ebika oba amannya ag'enjawulo gomesi zirina amannya gawera ne 10 nja kusaba otambuze kamera ng'abantu bwe baziraba nga wannyonnyola tulinawo gomesi ze bayita ogambye amannya gawera ne 10 Katonda wange abantu babala bwambazi naye ng'abamu tebamanyi na kumanya kika kya gomesi gy'ayambadde musuuti muzambale nga mumanyi n'amannya gaazo ekyo kyetwagala ffe tutuukira ddala ku nsibuko ku kikolo ku nnono ne tusimbuliza otegedde kati tuli ba mukisa nno wamma tugende mu maaso otugambye saatini tulina 13 ye gomesi esookerwako saatini ono gwe mutindo ogusooka
tulinawo ne Morocco. Simanyi lwaki abagituuma Morocco. Ndowooza lwakuba oba yava Morocco. Era kava Morocco. Kituufu era wano omanyi tulina wano ennono z'ebintu bajjajjaffe ebintu ebimu baabituumanga okusinziira gye biva oba emigaso gyabyo oba ebirala ebyekuusaako kati Morocco yiyo kika kyakubiri mbadde sigiwuliranga nako. Kakati ne tubaawo ne tetema. Waliwo ne kibayita tetema. Katonda wange. Tulina gye bayita tetema era kati yeyo omwana wakuttaawo wennyini. Weewaawo tutambula gwali eyo omulabi agoberera obanga gwe mulundi ogusoose okutweyungako ku YouTube subscribinga likinga commentinga osharinge ngambye subscribe like comment and share gabirako banno bajje balabe atamu abali mbakoowola mujje muzigule kasanyalaze yeyokuna tulinawo kasanyalaze otyo tulinawo Vietnam era ikerera Vietnam era katieva eyo gyolabe eringa plane eyo tugiyita Vietnam yo njagala nnyo eyo eri plane eyo kati waliwo ngweyo genda benjeru eyo abamu bagenda mu kuziika abamu bagikozesa nga ey'emikolo ku uniform z'abakyala eyo ebibiina by'abakyala binigina banaga nigina ogimanyi wagibeeramuko abakyala babeeranga nnyo mu nigina mu myaka giri egy'emabega nga basonda ebintu ey'omukaaga tetuli ku ya mukaaga eyo ya mukaaga tulina gye bayita jakati ey'omusanvu tutambula Gomesi muziwulira kati soko okwatemu awo manyi bino njogeragamba nti kanga mwawo gowa bulemezi nga jakati ey'omusanvu gye tuliko ebika bino era gye kikomo tetuwulira erinnya buli linnya n'emiwendo gya ssente kubanga gye twasoose nayo kati ekitegeeza sisobola kufunayo mu Morocco ng'eri mitwalo 2.5 era Morocco etandikirako 2.5 kazooba kannamuwanga bannange nga ya buseere egula busanga tugende mu maaso nayo weeri ne tubeerawo ne digital eyo netaaga okugirabako tunuzawo kamera webaawo gitunuzeemu kamera bagirabe digital maama Nabagere katera kwambala ezo eza digital ziri digitalized era ne zisanga omukyala ng'alimu kakala aka chocolate nga Ajati Mai abajja kunyuma design ya maama Nabagere digital eyo ya 8 kati digital kati tembuza digital eno eringa mu miwendo oli waba ajiza okugigula wano wa Ajati Mai 15 bwegiti ng'ajefu atenga byakuteesa miwendo bitono bwegito miwendo gyanseko obuseko abanange mujje wano edduuka lino bayita batya oyinza okubalabira Ajati Mai Binti Ali mujje wano ku Ajati Mai Binti Ali ebisangibwa ku Mega Plaza edduuka GF11 enamba y'essimu inamba y'essimu gisome 0701 musomutunuze mu kamera bagisome nga namba y'essimu 0701 070 33 88 03 eyo yeri ku WhatsApp endala eri 0772 ne 0772 33 88 03 ne 03 naawe tuzzeeyo waggulu tuzzeeyo twambuse oba mubadde mu luyita luto ffe tukyawambaga tukyali ku nkumbaali mulindako tugenda kulinnya obukerokero tulinawo ze bayita bulukedi erinnya nga limpomedde waliwo engoye Gomesi tuziyita bulukedi weewaawo ezo nazo ziri mu kiti kyazo ayagala bulukedi aweza kugifunanga ku sente meka bulukedi ya sente ntono nnyo mitwalo 2 gyokka yabiri gyokka bannanga abakyala bali eyo mubiwulira bino temubiwulira mujje mwegulire ku Gomesi enamba mugifunye ya Ajati Mai ne tubaawo Stone oyo Jakati Stone kuba kati eyo tubaddeko ey'omwenda tugenze ku 10 ebikandooza biweradde 12 kubanga kati tuli ku Jakati Stone bannange Jakati kati ate Jakati alimu
ekirungo tukiyita kirungo kirala ono jakati alimu ekirungo ekirala bamuyita stone amayinja tweyongeddeyo kati jakati stone ono omuntu ayinza kumufuna ku sente mmeka omufuna ku mitwalo 225 n'emitwalo 3 n'owa 3 tugende tukyatambula ebika bikyali bingi waggulu ku zino ez'abakolezi waliwo nezize batugamba batusongerako wali nga tetunatuuka waliwo ze batusongerako wali waliwo zino oyo jakati stone neti ez'amayinja muziyita net okay zirimu ebika bingi ebika biwerako waliwo ezo zonna awo ezo z'amayinja naye kati oyo si jakati waggulu awo kati ezo zitwa net nazo naye kati ezo labikola simbi eziri awo ezo zitekwa kubanga zigula mitwalo gya nsiri bulindo na bulindo bintu byakuteesa naye nga musimbukira mu mmeka okudda waggulu kale temulinga mu kinaana temwagala nnyo okusera bantu wadde emisolo kale mingi kubanga era ngenda kubuuza kituufu bagamba atunda ennyama y'omutwe asooka kunyiga ku gugwe ate segayonkwa muwala nti naye baliga kuyonka ate gomeza mapapaali neserukama mayute nti naye baliga kukama tugende maaso kakati atugali tutandikira mu mitwalo 5 n'okwambuka waggulu oyo ye net stones naye nga ebbeeyi yakuteesa kitegeeza awo mu stones mulinawo ne kakadde mweziri tutunda okuva ku mitwalo 2 okugendera ddala paka ku kakadde okwambukira ddala paka ku kakadde akenvi akazeeyi oleeta akazeeyi n'okabala wano n'okakuba wano n'otwala gomasiyo baaba eriko n'ekitambaala tewali kyakwekwasa n'ebitambala mubirina bannange kuno okuba kujja mugga kuggwako ge mazima ye bannange nzise kabiri nga banda kuva mu muliro kudda mu muliro nja kukwebaza nnyo Hajjati Maayi olw'okuba nti ensonga zino ozimanyi nnyo era ozisona bweso nze nno ng'omwana ow'abambejja saava bosa mu Nabusiro nkowoola Abaganda mwena kubanga gomasi kyambalo ky'Abaganda ate si Baganda mwekka Abasoga bazeetaaga Abanyoro bazeetaaga amawanga gonna kati gomasi ŋŋanzi nnyo manyi munnange ono tuziyita busuuti oba kinnaggayaza omukyala bw'ayambala n'atonnya bulungi nnyo mu gomesi tugamba nti asumise kinnaggayaza ayambadde kinnaggayaza otegedde kubanga egomesi ezo zagenda okutuuka wano mu Buganda mbawe ekyafaayo abaana abasomanga mu Gayaza essomero lyali awo ku Gayaza be basooka okuzambala likyaliyo essomero eryo kituufu nnyo bagiyitanga boarding era kyova olaba engoye zino bazituuma boarding okutegeeza nti abaana abaalinga mu boarding section oba be tuta ab'ekisulo bazambalanga naye nga bazambalanga casual olugoye lw'essomero lwe basiiba mu weebale nnyo ng'era eyazitunga nga yali mugoowa omusajja oyo yali mugoowa abagoowa baavanga eyo mu ssemazinga wa Asia kakati omugoowa oyo baali bamuyita Gowan baali bamuyita Gomez kakati ekigambo Gomez kyava mu Gomez omugoowa ono Gomez yalina banne be yakolanga nabo ba Anthony Gloria n'abalala ne bazitunga nnyo ne zinyinyitira nnyo era mu Buganda ne zikwata bukwasi na kindi busanafu mu biseguusi by'emmeeme abantu ne bazitegera nnyo kati tubawadde ne history oba ebyafaayo ebidda oba ebikwata ku Gomez byebino kale katumalirize yongera bawe n'abayesimu ate tusiibule abatulaba abatulaba tweyanziza nnyo okubeera nga mutuwadde obudde bwammwe mazima kubanga kino kintu kikulu nnyo ddala ono omwana mulenzi ono Munnabusiro nange nsanyuse nnyo okujja wano ku dduuka lyange mbaddeko kujja ate engeri gyekiri nti gwe kati muvujjiriza avujjirira ngenza okumulaba ono si gwe bambi ku Spark TV era nga ndaba musajja yambadde simaati musomesa bambi era kiŋŋambye naye yeebale nnyo okubeera nga kyali muvubuka muto naye ng'ate bambi olulimi Oluganda alulwanirira nnyo oba oli awo nandibadde ambuuzizza ekibuuzo nga nakatuuka wano nti okola ku TV ya Kabaka nti
ensinga tesasula bulungi. Yes, alina okuba ng'akola Mmengo naye maama okulyaza amaanya kwennyini ono omwana ab'Emmengo mbakubira omulanga mumuwe omulimu kubanga bano abaana be basoma Oluganda be basaana okola Emmengo naye nze amannya gange nze Hajjati Mai MMB Ntyali nkolera wano ku kizimbe bakiyita Mega Plaza edduuka GF11 mumpagire bannange beeyi nnungi yakuteesa engoye entandikira ku mitwalo 2 ennamba y'essimu eri 070 endala eri 072 tweyanziza nnyo akatalekeka nga tonaba kusiibula kuggweerayo neerabidde okubuuza ebimu ku bizibu ebisoomooza obusuubuzi buno obwa gomesi zino oba busuutye. Ebizibu bye tulina bya misolo. Emisolo efrizi mbigulya buli bya misolo bituyisa bambi mbiraba olugoye lumu basooka bagamba nti ojja kulusasulira emitwalo 5 bambi era olemu bweti nkitegeera nti ojja kusasulira emitwalo 5 emisolo tusaba gavumenti tukendereze ku misolo ye naddala fe ab'engoye oleeta wano olugoye obanga aleese bbomu mu Uganda naye ffe gavumenti abatunda engoye twagikola ki? Mazima bannange twagikola ki? Mazima naffe twagala tubeere mu nsi yaffe tugyeyagalire ffe tetwagala bya bufuzi nti twagala ntebe nnene naye batuleke naffe abatunda engoye tukole kituufu. Ate nga kankubuulira obusuubuzi bwe buyimirizaawo eggwanga ng'ovudde ku bulimi kati buno obusuubuzi bwe buddako bwe buyimirizaawo eggwanga wewe tuba twedimene lukala amaduka tewali kitambula nowa boda takola nowa taxi takola teri akola wano kwa kati sente z'obusuubuzi zireeta kinene nnyo mu ggwanga. So abasuubuzi gavumenti bambi nange kankuba omulango gutakungula abasuubuzi mubasalire ku misolo gino gye mugenda mugereka. Waliwo olugero olugamba nti atuuga akatale tawalirira balema naye twagala tulabe nga gavumenti ebalirira abantu baayo kubanga kyetuyita GDP oba gross domestic product kintu kikulu nnyo bw'obeera ogereka emisolo okukibala ng'obalirira ng'osinziira ku bintu ebyamaguzi eby'omu nsi yo otegedde bibeere nga abantu bano abasuubuzi abawaka mubalowoozako mu ngeri ey'enjawulo. Emisolo temugiririka nnyo ate kutuuga katale nakulemesa obusuubuzi butambule naffe tulye ku mugaati omwana n'obewaka ng'omugaye nti mutokose muwogo gwe muba munywera ku kyayi buli kaseera omwana gabinaakoma ddi agwegomba bwegombe. Kale no twebaza nnyo Hajjati Mai webale nnyo okwagala olulimi Oluganda naffe tweyanziza nnyo okukukyaza wano mbadde nteekwa buteekwa okutufisizaawo akadde mbadde nteekwa buteekwa kutuuka atukubye akama nti mu puroguramu eno ajja kubeera omu ku bavugizi baffe oba era tulina okusasulira puroguramu eno bannange tulabira wa mukikubireko mu ngalo Katonda akuddizeewo weewaawo maama omukisa weewaawo maama webale nnyo webalire ddala tugenda kubeerekereza kuba ebirungi birekwa nsingise yaleka omuwemba n'agenda ku mirimu gya Ssaabasajja ate era ebirungi birekwa embwa yaleka enseko katubeerekereze tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.